in position. Kirabwa nayo kana atali kuliza
nti komito emala okukolebwa fayiro nenyumizibwa mu High Court ne bagamba bujulizi bwonna state emaze obunoonya buweddeyo n'olw'ensonga eyo omusango ogutandika okuwulirwa ate nwaba tewakyali bizinesi. Infact olwali twabadde tulina nekitunona wano olunaku kooti nga 29 lwe yagamba nti buli kimu ekikwatagana n'investigation okukunoonyereza kiwedde fayiro eweerezeddwa mu High Court hearing egenda lwe twali tukoma okujja wano bali mu kutuzunza Dr. Besigye bamuleeta wano Bedi Lutale naffe batutawanya kati guno mulundi gwakubiri nga tujja wano oluvannyuma lwa komito babadde batuzunziriza bwereere. So ekyo kibadde obvious, kibadde kirabwa n'ayonka era twakibagamba nti tekibangawo mu byafaayo bya Uganda mu judiciary mu justice system yaffe nti omuntu amala okukomitingibwa mu High Court ate ne tusigala nga tukyajja magistrate court. So ku side yaffe nkituyisize bubi okuba nti tutawanyiziddwa okuba nga batuleetera naye mu ngeri endala nti kirina implications nyingi nnyo ku side ya state era eno block nene nnyo eri state eno kubanga ebadde mu catch 22 situation ennaku enkaaga ebadde mu catch 22 situation nti ennaku 18 zolina okukumira omuntu ku remand mu capital offences zaali zaggwako naye nga zaggwako ng'ate bakyalina obujulizi bwe baagala kakati nga balina okutta Dr. Besigye ku mandatory bail bo kye baali balwanyisa okukola komite ey'amangu nga tebannamalayo obujulizi kwe kuba nti baali bayagala Dr. aleme kufuna bail baleme kufuna bail mandatory bail ejja oluvannyuma lw'emyezi 6 kakati ne bapapirira ne bagaaka bakole komito naye ng'ate tebannamala kumaliriza bujulizi baagala okusumulula amasimu bafune obujulizi ne baagala to eat their cake and have it nti bafune komito Dr. Besigye bamutwale mu High Court okuwulirizibwa omusango gutandika okuwulirizibwa but at the same time basigale era nga bakyanoonyereza ekitaliyo mu mateeka kaakati kitegeeza ki baafuna komito yaliwo nga 29 omwezi oguwedde meaning nti Dr. Besigye kati na Obedi Lutale balinda hearing naye kye batagenda kufuna bwe bujulizi bwe badde baagala oba opening up amasimu kubanga kooti yokka yeyina okulagira ate erina kuba kooti eno eya wansi eri eyawaggulu yeewuliriza musango nga guwedde obujulizi buwedde okunoonyerezebwa. So High Court tewaayo obudde bwagamba nti ate muddeeyo munoonyerezebwa. Kakati kitegeeza nti omusango oguli mu High Court ogugenda gwe baweerezaayo for trial tekulina bujulizi kubanga obujulizi bwe badde baagala buli masimu gano ge boogerako kati ate tebabakkiriza gaggula obujulizi bwe badde baagala tebabufunye n'olw'ensonga eri buli omusango nagwo si dead complete mufu kubanga tekulina bujulizi fayiro bagiweerezaayo nga kiwowongole temuliimu busomyo temuliimu bujulizi bwe baagala tebuliimu fayiro yagenda kati ate kooti ebagambye engeri gye twaweereza fayiro mu High Court tetukyalina bujulizi amini buyinza bubakkiriza genda maaso nakunoonyereza sikubagamba n'ogwo omusango bagugyeyo batedde okutekeeza Besigye kuba tekukyalina makulu obujulizi obukulu bwe badde baagala tebuliimu so nagwo era gwakumala buli kyekitegeeza kyekiddako kikyemuzaako ffe kyetuddako mandatory bail application yaffe ekyaliyo yadde Dr. Besigye n'Obedi Lutale babakomitinga mu High Court tekitegeeza nti kibajjako right yaabwe okufuna gye bayita mandatory bail omuntu ng'awezezza emyezi 6 ng'ali ku remand nga fayiro tenaweerezebwa mu High Court. So n'olw'ensonga eyo application yaffe twagala ewulirwe bagiwadde Justice Baguma yagenda ogiwuliriza naye ebyo tugenda bimanaging kuba ate eno fayiro kati eri mu ICD eri mu International Crimes Division fayiro eya case substantive case naye eya bail ate eri mu Criminal Division wa Justice Baguma katugenda kulaba ebyo tubihandolinga so tugenda tannaba kutuwa lunaku naye twagala ebyo tulabe we tubimaliriza ebya mandatory bail kubanga tekijjawo right ya Dr. Besigye ne Obedi Lutale okufuna bail oluvannyuma lw'okubeera nga baamala ennaku zisuka mu 6 mu 8 ku remand.
yanzanya. So it was today that I realized that actually, bachala mwini bami mwe. You deny your children their parents. First women, you deny your children their father because one, tatawe tabalabirira tafayo. He's irresponsible. He's absent. He's broke. He's an abuser. He's mwenzi. Mokodo, mokopi, byonna, whatever you name them. Katinoga bwomala muzalamu omwana like nembwa oba mwawukanye talidda mulaba mwana wange talidda mukola ki tamubeeredde otakoze ekyo naye tubeere baddala. You're punishing a child who didn't pick their own father, because we all know we don't choose our parents. Oba otandika tegeera, there's someone you call mommy, there's someone you call daddy. If we had a chance to choose our parents, definitely we would all choose the best. Of course, I'll choose like Barack Obama to be my father. I didn't have a choice. I woke up to a man, and I started calling him my father. Says no mama ngasokunda gatata ngo omulala. Kati opanishinga omwana. Abutamwa kitaye gwadiza. Gwayagala. Kitawe inakubeera tatawe. Because that man is all that I mentioned. You are forgetting. You, in your adult age, in your understanding, with your beauty, with your brown thigh, you picked that man. You picked that man you call an idiot. You picked an abuser. Mubasajja bonna Uganda tulimu abantu miliyoni 45. Bojjako abaana. Ojjako n'abakazi. Abasajja tubabalire ku I don't know the accurate numbers, but let us assume bwaba abaana bavuddeko nga balinga 15. Atubala abantu abakulu tusigadde 30. Let us assume abasajja bali 15 million. Kale mulimu n'abakadde 10. Nokwata ku miliyoni 10 n'olondako oyo musajja oyo. Munange wagenda kulaba nga he's a sweetheart, he's everything. Era n'otunula n'ogamba he should be the best candidate to be my baby daddy. N'omuwa obululu bwo, omutima n'omubiri gwo, n'obimukwasa n'ogamba mukwano bwe sizaalira gwe ndiba mulalu. Aba mutukane ku extent ebasiba abaana nga tebabaagala. He clearly told you he didn't want to have children. But also I'm not excusing him, because by the time you sleep with someone unprotected, you are equally a fool. What do you expect? N'abamu abakyala omwami amaze okubigamba neera n'ogamba ono nga bwe mulabye ono engeri gyankuttemu bw'ati obulungi, engeri gyanguliramu ebimuli, engeri gyandeeteramu ziri, engeri gyakola bw'ati ebintu bye, yalina okubeera taata abaana bange era n'obamuwa. Munange abamugenda ne mugamba amusajja yanimbalimba. Where you are a child? All about blaming on baby. Atabirimu, a product of your actions, the two of you. Omu blaming obutamuwa tatawe. Or how about you yali ategera yakulimbalimba ki? Mbunuki. You are equally a dense person. You couldn't tell that someone is lying to me. Abambazande bamubaba kuba n'emiggo. Muno eriso ly'omukulu we lyaddugalira ne lirabirawo. Yatunulira akasajja ko dating ng'ewaabwe bannaku. Bo bimanya abakulu n'abakulu b'okukyalo. Ng'agamba mwana wange wano wakano wakafunamu olubuto. Tugenda kudda wa? N'okaba, n'otiyuka, n'ofa, era ggwe bakulemisezza omulenzi wo. Bw'otyo n'okkuta n'ogenda kati wazaalayo omwana. Katulooka laba nti kanaku. Abamutuuka n'okubeera nabo. Omusajja taleka na wakasente za mmere. Takuwangayo yadde ekikoola ekyefaananyiriza ekimuli. Taguliranga nayo yadde kagaamu nga kano kendya. Ahaguliranga nayo. Now can you know the whole time you were in that relationship, that man didn't give you anything. And you went ahead and had children with him.
kati osubira abaana babawe ekikyatalina wamulaba naye nosalawo omwana mulamba a whole human being twakoma n'oko bwemala nno momowa bazadde bo bazadde bo basasula ne sente z'eddwaliro baganda bwe bafumbanga ebyenda ye eri talina kyalina olwawonamu we bati amagulu n'ogazza ewuwe kati muli mu baana abo bwe wamuzaalamu wagendera nga tava mu mbeera eyo nolyoka ogamba kanneetegule kati naawe odda wano akasajja tekalabirira abaana kisoboka abaana bange. Those kids are supposed to have their father. They are supposed to know their father. They have a right to know their father. Oba munaku, oba muyaga, oba katamira jjobyo, oba mubbi, wagenda okulaba nga yabasingira. Oba mulema yewalulira ku ttaka, oba yabeera mu masappe ge tayagala nakola mukwano. Bw'atunatuna mu basajja bali mu ggwanga lino, wagenda olaba nga yasinga. Abaana balina okumanya kitaabwe era bamwagala. Oba atya oba bisaati gw'olaba wamwagala webaka naye era n'omuwaana nga bw'asinga mu buli kimu. Kati omwana bimukwatirako yamwerondera. Do you know why sometimes your parents say toba n'akasajjako gwe wakeerondera? No wonder why abazadde babivamu by'okutulondera abantu. Because I think those days of our parents bazadde baffe baanenyanga bazadde baabwe. For example, if things didn't work out between my dad and my mom would just go back to her parents nabagamba mwabanondera omusajja kati laba byankola singa nze yamwerondera maybe I would have picked a better choice. Okitegeera kyova olaba nti kati abazadde bagamba bino kaba biveemu omuntu yeerondera omuntu we nga amulaba kakati omwana atalina choice kugamba that's not the father that I want. Ate kati omugamba no tajja kubeera kitaawo kuki? That's his DNA. Oboyagala oba toyagala bwatulula mu nsi eno wagenda olaba is the best candidate. Nkaddemu amagezi gazze oyo omusajja gw'ovuma gw'oyita buli kimu amanya omwavu lunkupe atasobola labirya abaana bo wagenda olaba nga ye taata agenda okusingira mukwano. Kati guma mbatwale eyo kitaabwe gyali mu kyalo eyo kitaabwe gyasambira boda kitaabwe gyali gyowulira munakola obulimu obukuswaza yoyo gwe walonda gwe nga webaka naye n'ogenda olaba nga wakabi nnyo asana n'ekirabo ky'abaana n'omuwa. Nammwe abasajja badda nga olukazi luyombi, olukazi lweraguza, olukazi lumalaaya, olukazi lwasama, olukazi olwo erererere. N'abaana bange tasobola beera na maama bw'atyo. Yes, waliyo toxic environment mwe tasobola kwagalira baana baffe bakulire naye omwana ateekeddwa okumanya ti munnange bw'ogenda ku street n'olondako zimalaaya ezaali zeetimbya wasalawo muzaala muwono mumulage ye maama we yamuzaala gwa deserving oyo nakapanka g'ogamba abeera kuvuma kuyisaamu amaaso yoyo maama we but why do we deny children their fathers or their mothers yet fa babalondera omwana bimukwatirako wa tebina yadde teyabirimu nemwe nefuuka minisita w'abaana nsolo bakuba kibooko nsolo ti omwana yani tata we yani aliwa tamulabirira one the things nyizo bakolanga bazungu nsoka nendiringa ku mwena namwe abasajja mu abatagala bidi abana just mwe kati twabavaako tubalabulabi muli eyo nensoka nembateekeka kati nentandiko okusimula abakyala kibooko ezokuba nti omwana ngala kitamanyi kitaawe omwana bete nga tamanyi nnyina mukulu kubanga mwe mwekyanga nnyo mwakyankalana omukazi wa mukyawa omusajja mukyawa embwa eyo yakuyisaamu amaaso yalinga ekkuba embwa gye walonda mukwano walonda oyo kabutuzi kakobe nalinga alina basponsa. Children 100% deserve the rights to know who their parents are. Mpulidde